Open Media. Twagadde tumanyeko ku nteekateeka bweyimiridde ey'okulonda kw'obukiiko bwa LC esooka ku byalo. Kozi tulina ebyalo nga 408 biri Kayunga. Simanyi oba mwayongeramu ebirala. Era biro 48. Enteekateeka eyimiridde etya? As of now. Thank you so much. Enteekateeka mu Kayunga district kutegeka okulonda kw'abassentebe ku byalo ne bannabakyala ku byalo etambula bulungi. Twatraininga oba twasomesa abakozi baffe abali mu kutuyambako okukola omulimu ogwo ku ground. Batendekebwa bulungi nnyo wiiki ewedde ate ne bagenda mu bifo balina okubeera. Okulonda kw'abassentebe okwo kwetabamu abantu bano wammanga. Omuntu oyo ng'abeera ku kyalo ekyo kwe tuyita resident. Bwe wooba bino byawukanamu ne kale akalulu ke tuvaamu nti nsobola okuba nga mbeera Kampala naye nga nkolera Kayunga. Nti wemmanya nti akalulu okutereza enkalala kugenda kubeera mu bbanga ly'engenda okubeera e Kayunga. Nga n'okulonda kujja kubeera mu bbanga ly'engenda okubeera Kayunga. Nsaba okukyusibwa nenzija e Kayunga ninkolera akalulu kange. Naye jjukira amaka gange galiwa? Gali Kampala. Okyusa wennondera. Naye sikyusa wensula amaka gange galiwa? Kampala. Kitegeeza mukana akalu ka LC1 n'abakyala nina okuddayo nondere e Kampala ewali amaka gange ku LC1 kwempangalira. Ku kyalo kyange kwenkola ki? Kwempangalira. Kati enjawulo eriwo. Kitegeeza ki? Nti twazzeemu okuwandiisa enkalala empya ezaawukana ku ziri enkalala ze twakozesa mu kalulu ka bonna oba kye tuyita National Voter Register. Zino enkalala mpya kuba twagalamu abo abatuuze abawangalira ku byalo ebyo eby'enjawulo. Oba okitegeera bulungi? Kitegeeza alina okuba nga alina emyaka 18 awangalira ku kyalo ekyo ate alina ku ndagamuntu. Oba kye tuyita voter location slip. Buno obukonge obwatuyambako okulonda mu kalulu kwa bonna. Obukonge obwo n'endagamuntu tubyagaza ki? Tubyagala tumanye nti oli munnansi, munnayuganda omutuufu kuba tetusuubira abatali bannayuganda kwetaba mu kalulu kano. Era kituyambako okufuna eri nnamba yaffe gye batuwa okutwa identifyinga mu nnamba y'omulala gye tuyita NIN or National Identification Number mu butuufu bwakyo. Ate kituyambako okumanya emyaka ki gy'olina. Kitegeeza ki? Nti n'oba olina ndagamuntu ng'esoma nkozesa byakulabirako ng'esoma Kampala naye nga ndi mutuuze w'e Kayunga mu kyalo gundi nzikirizibwa okujja okwetaba mu kulonda kuno. Kuba nnyinza okuba baali bawandiisa ndagamuntu nagiwandiisizaawa Kampala mu kyalo somewhere ekiri kweyo ndagamuntu. Ekyo tekiŋŋaana kujja kwewandiisa kuba kyamaani yakakasa obutuuze bwange mu kyalo ekyo. Nti oyo mutuuze wange si ndagamuntu byekola ki? Byesoma. Era tobeereyo ne bagamba ndagamuntu yange esoma Kampala ate bangobye nedda. Okkiriza endagamuntu egenda tuyambako kukakasa nti oli munnansi wa Uganda ate oli mulonzi ate omuwizi emyaka bwe giti ate nga tufunako n'ennamba yo. Then okutandika olunaku lw'enkya si lwakuna olwokuna nga 9 paka nga 14 tugenda kuba tukima ezo tuyita foomu oba empapula ezituyamba okwetaba oba zetujjuza okwetaba gatiteeka mu Luganda tuba tugenda kufuna nomination forms oba ezo empapula zetujjuza nga tuwaayo okusaba kwaffe okwesimba mu bifo eby'enjawulo okw'abakyala n'okw'abassentebe. Kati nomination forms ezo nga tuzijja ku miruka oba what we call parish. Siza ku kyalo ate siza kukiba ku office za Electoral Commission e Kayunga. Tugenda zijja ku miruka gyaffe ez'enjawulo nga tuzijjuza mu mpapula 3 oba kye tuyita triplicate. Tujja tuzizeeyo ate kugombolola nga time ya nomination etuuse. Kati ani akkirizibwa okwetaba mu kwesimbawo mu bifo? Ekifo ky'abassentebe ekifo kyokka ekigenda okuvuganyizibwako ku LC1 kyokka.
teweetaaga academic documents oba obuyigirize tekuli teweetaaga ssente zonna ng'ojjayo foomu ezo ze tuyita nomination form ate ng'ozizaayo weetaaga kuba ng'oli mu register nga weewandiisizza. Bino bya njawulo ey'abalonzi si ebiri ebya bonna nti n'oba toli mu register osobola okwesimbawo naye n'otalonda. Naye wano oba toli mu register nga teweewandiisizza togenda kujja weesimbewo bakulonde, tekijja kusoboka. Kitegeeza chairperson ali eyo ng'oyagala kuvuganya olina okumakinga sure nti nno oweewandiisa, ate n'abo b'olowooza abanaabeera mu gavumenti yo obakunge bagende beewandiise, kuba waaba nga tayeewandiisizza tagenda kukkirizibwa kwetaba mu kanyomero ako ak'okubeera omukulembeze wansi wo oba naawe wennyini okwesimbawo. Kyekimu ne tukiri ku ky'abakyala. Tugenda kulondera wa okulonda kuno kw'abassentebe? Tugenda ekisookera ddala kulondera mu bifo ebyo ebimanyiddwa ku byalo, kuba buli kyalo kirina ekifo kyayo we balondera. Kubeera we nabadde ntambulatambulamu waliwo we nasanze nga bawandiisa nga kati wano nga we tuwandiisiza wafunda we tugenda okulonda. Tetulondera wano, tulina akasomero kaffe ke tutuulako ng'olukiiko lunene we tugenda era okulondera. Nkuledde bamanyi ba buli kyalo kirina ekifo kyayo tekimanya nti ebikujjuko oba bibeera wano, era byebyo ebifo bye tugenda okukola ki okulonderamu, era tebijja kukyuka. Ekyenjawulo ekiriwo okulonda okw'abassentebe kuli nga 28 omwezi guno, then okulonda okw'abannabakyala kuliwo nga 23. Kitegeeza ki? Tusooka kulonda bakyala ne tulyoka kuddako bassentebe, kuba omukyala oyo chairperson agenda n'atuula ku lukiiko lwaki lw'ekyalo. Ngera omanya nti vibe mweri abantu beetanidde n'ebipande babisimbye, simanya ni yabagamba bipande bakimanyi kuba ebipande obitimba bamaze kukakasa nti ogenda kola ki. Waliwo yajja n'atukanga akubonero bakatutte kati sisuubiri simanyi waliwo abakubye ebipande bugumu ebibi nebuuza ebipande babitandise ddyo bikuba ate nga ne time ya campaign tinatuuka. N'ekyo kitegeeza nti bamanyi ekigenda mu maaso ate beeteefuteefu okwetaba okwesimbawo oba okuweereza abantu baabwe mu byalo gye babawangalira. Mu kulonda kuno kwe tugendamu okwa LC1 tulabye nti nga kuli ebyokulonda waliwo byalo bino 48 ekyalo ekitalina ssentebe. Ekyo sikirinaako bukakafu butuufu, naye nga mu nsi mwe tuwangaalira mubeeramu abafa ne batuvaako mu maaso. Waliwo ennawulidde eyo biwulira kuba nange nina amatu gange gaba ku ground nti zitaba NRM oba baali bafuna ne bafulaga beyala. Biwulira nati bafulaga beyala abamu be baali bafunye mulimu abaafa. Kati nange wano swa confirming nti omuwendo bwe guti gwali gwafiibwako bassentebe. Kuba in most cases ssentebe waavaawo wano bayisa akola ki? Atuula mu kifo. So kyendi sure nti obukiiko bwonna mu disitulikiti bubadde butambula nga bulina obuweereza. Era sifunanko bbaluwa ejja wano mu ofiisi negamba tetulina chairperson ate ne vice naye taliiyo. At least wabadde nga gaps zonna ziri filled in one way or the other. Era mbasaba bannaaye tukuume obuntu bulamu tubeere nga tuleeta bujagalalo. Naddala kaako abakyala nti basooka ne balonda chairperson abantu ne basimba ne bavaawo, ne baddako ne balonda kino ne basimba ne bavaawo, ne baddako. So tulina okubeera nga tubeera considerate ate ne tubeera organized. Akatereka kyekyo nkubiriza bannakayunga bannange akalulu k'ekyalo kaba kanene ate katukwatako. Tetusaagala mwesuulire bannagamba ono ali ku kyalo yakuvunaanyizibwako, era babasaba obujulizi bannaye babba ettaka lyange manyi bakola kiki, basooka kugamba ki chairperson walooke wa chairperson nga bayita chairperson omujulizi asooka. So akalulu kano tukawa ekitiibwa ate kaleme kutwawula, tukajjumbire ng'ate tulese kayunga ng'eringa bweri. Tutereka erinnya
amannya Elizabeth Namirembe nze akulira ebyokulonda mu Kanyonyi eyanza neyanza